omusajja yalagula olutalo wakati wa Ukraine ne Russia, bw'ati era n'alagula okufa kwa Queen Elizabeth II mu mwaka 2022 wonazzeemu okulagula. Byalagudde ku mwaka guno 2023 bikanga. Toseguka emboozi eno nnyuvu. Tuli ku CBC FM UG, omukutu guno omutongole ogwa Kyambasa Fama Radio Uganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko. Ate gwe munaffe atanaba ku subscribinga, nkukubiriza obeere ng'osubscribinga, ate bw'omala okusubscribinga okoonene mu kaddaako kabeere nga kakutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo, tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Ate gwe munaffe agabanako n'omulala, njagala okugamba tyokola kyamaanyi nnyo. Weebalire ddala tojjangaoko, era bw'oba ng'onyumiddwa empeereza yaffe tukusaba obeere ng'olikinga era ng'otuwa n'endowooza yo wansi awo mu comments. Nze Emmy April Nakawombe, era nga watali kumala budde katubeere nga tutandikirawo. Omusajja omulaguzi ng'amannya ge ye Michelle Nostradam yazaalibwa mu Desemba ennaku z'omwezi zaali 14 omwaka gwali 2053 era ng'omusajja ono yafa Julaayi ennaku z'omwezi zaali 2 omwaka 1566 wabula nga tannafa yaliko alagudde biribeerawo mu maaso era nga bingi bye yalagula tubirabye nga bizze bibeerawo. Omusajja ono yali nzaalwa y'eggwanga erya Bufalansa era nga yali mulaguzi w'amaanyi ng'agamba nti yalina ekitone eky'enjawulo okuva ewa Mukama Katonda. Kati nno nga tannafa bye yaleka alagudde ku mwaka guno 2023 biwuniikiriza, bitiisa era byeraliikiriza. Wabula ffenna ng'amaaso ku lutimbe omwaka guno 2023 tulaba oba nga ddala bye yalagula binaatuukirira nga bwe gwali bwe yalagula okufa kwa Queen omwaka 2022 era n'afa, bw'ati era n'alagula olutalo wakati wa Ukraine ne Russia era ne lutuukirira, era bw'atyo n'alagula tiwalibaawo obwakabaka obujja mu ggwanga lya Bungereza mwaka 2023 era nga nakyo kyekiri mu kubeerawo mu kaseera kano. Bw'atyo ne byalagudde omwaka guno 2023 katongere okubiteekako amaaso tulaba oba nga ddala obulaguzi bwe bunaatuukirira nga bw'azzaakola. Omusajja ono okusinziira ku bulaguzi bwe oba bye yaleka alagudde ku mwaka 2023 gwe tulimu kati, agamba nti wagenda kubeerawo olutalo kafungulankete mu ggwanga lya America olugenda okubeeramu ekiyiwamusaayi ekiyitirivu naye nga luva munda mu ggwanga lino. Si kugamba nti waliwo eggwanga erigenda okulumba America, wabula olutalo lugenda kusibuka munda ddala mu ggwanga lino erya America. Agamba nti olutalo luno lugenda kubeera kafungulankete era nga lwandiviira mu eggwanga lino okwekutulamu. Okusinziira ku bulaguzi bwe agamba olutalo lugenda kuva wakati w'ebibiina ebibiri okuli ekyaba Democrats nga nokootadde ne banna Republicans, wabula agamba nti tamanyi ki kyennyini kigenda kuviirako olutalo luno naye nga lwakukosanya eggwanga lya America n'ensi yonna okutwaliza wamu. Yagenda maaso n'alagula ku mwaka guno 2023 era n'agamba nti wagenda kubeerawo okuzikiriza empaya ez'enjawulo ku ssemazinga wa Asia naye ng'olukwe okusingira ddala lwandiva ku ggwanga erya China nga kwotadde ne Russia. Agamba nti kino kigenda kuleetawo obutabanguko obw'amaanyi kumpi mu nsi yonna. Yagenda maaso era n'alagula ku mwaka guno 2023 n'agamba nti wagenda kubeerawo okukendeera kw'abantu naddala mu nsi z'abazungu olw'ekiyiwamusaayi ekiyinza okubuutikira amawanga gano ag'abakyeruppe, era singa omusajja ono byalagula bimala ne bituukirira bigenda kuleetawo okubundabunda kw'abantu kuyitirivu, ate nga mu ngeri yemu agamba nti bigenda kuviiramu enjala. Ani amuwadde akatebe? Mu ngeri yemu omusajja ono yalagula okufa kw'omukulembeze w'eggwanga lya Russia omwaka guno 2023 nti ajja kufa endwadde etamanyiddwa. Awo nno wabeerewo akaseera ak'akazigizigi mu ggwanga lino erya Russia, bamusiga nsimbi bakeewe nnyo era eggwanga lino libeeremu akatuubagiro naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi nga kino nno kigenda kuviirako enkaayana n'olutalo era wabeerewo ekiyiwamusaayi mu ggwanga lino erya Russia nga kiva ku byobufuzi oluvannyuma lw'okufa kwa Putin gwe yalagula nti agenda kufa omwaka guno 2023.
mu ngeri yemu yagenda mu maaso n'alagula nti omwaka 2023 wagenda kubeerawo akatuubagiro k'ebyenfuna okwetooloola ensi yonna. Mu mwaka guno 2023 yalagula nti ssente egenda kubeera yakkekwa nnyo omwaka guno okwetooloola ensi yonna, naye nga si mwaka guno gwokka, kino kijja kukandaalirira okumala emyaka mingiko. Mu ngeri yemu yagenda mu maaso n'alagula nti embeera y'obudde mu mwaka guno 2023 egenda kukyukakyuka nnyo, ng'amawanga mangi gagenda kukuba omuyaga ogw'amaanyi kumpi ogutalabwangako mu myaka gyonna egizze gibeerawo. Mu ngeri yemu yalagula nti wagenda kubeerawo obukulembeze obujja mu bukatoliki, nga wagenda kubeerawo paapa alondebwa omwaka guno, wabula yagamba nti obufuzi bwa paapa ono bugenda kubeeramu obutabanguko bungi era nga bwakuleetawo obukuubagano obw'enjawulo mu nzikiriza eno ey'obukatoliki. Bw'atyo n'agamba nti era obukulembeze bwa paapa ono omujja bujja kukoma mu mwaka 2029. Mu ngeri yemu yalagula nti Bungereza egenda kufuna obwakabaka obujja mu mwaka guno 2023, wabula ng'obwakabaka buno tebugenda kubeera bwangu nnyo eri oyo agenda okubeera kabaka. Kale nno omwaka guno nga twakagutambulako omwezi ogusooka, katutunula enkaliriza tulabe ng'oba ddala obulaguzi bw'omusajja ono bunaatuukirira. Mu ngeri yemu nga bwe twongera okwesabira n'okusabira ensi yonna, kubanga singa byalagula bituukirira tebigenda kubeera birungi n'akatono eri amawanga ag'enjawulo n'ensi yonna okutwaliza wamu. Kale mu ngeri eyo abamanyi okusaba mu kaseera kano muyinza okutandikiraawo, kubanga singa byalagula bimala ne bituukirira tulabye nga si birungi n'akatono. Oyinza okubuusabuusa byalagula naye ate tubirabyeko nga bizze bibeerawo, kubanga omusajja ono yaliwo emyaka mingi emabega, wabula nga Katonda yamuwa ekirabo eky'enjawulo, ekirabo ebinajja mu maaso, era bingi ku byayogera tubirabye nga bigenda bibeerawo. Kale nno twesabire. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBC FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangaoko. Nze Emmy April Nakawombe. CBS FM.